waliwo omuvubuka gwe bayita DJ Shedi awangalira London yasinga pate z'ekivubuka ze bayita Shedi mixtape party za tabu amanyi okuyita abavubuka aba DJ bonna ne bajja za tabu nange zinsitula za tabu abantu abamu kubajja okumbuuza nga basaba ebifaananyi mwalimu kashayitaani ako kaluzi nga woowulira kakazi ka Bugembe kalaluka malaya kalayisi mbabuulira ebyaddala kamenye buli mu Nigeria yenna alyamala kwanga najja for the first time okujja ewa Shidi akawala ako nkamanyi bakandeetera okumbongako kajja kasooba kyebaleka penge n'ekifaananyi kakirina facts siri mugamba mbu this is collateral damage simanyi nedda facts nalaba emize gy'akawala ako Bugembe kakunse nako mama katonda muzibu ako kemulaba ati kansuubire okwambala ekitiibwa kya pasita kanaakyusaamu ako kalola ifuno nnyo era saagala munnayuganda yenna bakuwuddise na bwakisente akisenti obwakisenti buwuddisiza abannayuganda n'owulira nga atafuta Olungereza n'ogamba mbu ono ye mutuufu obwakisenti tebukuwuddisa abo bonna babeera bategeke kano kategeke nkamanye n'abantu beera nabye nkimanyi musirise kano kabeera nnyo mu kiraabu eri eyakyali wange East London bigizi ebikakola mu kiraabu muzze mu bikalaba Bugembe tewandigenze na kifuluusi wandigenze ne kulimu dera kulimu naye olw'okuba oli musajja musiru Bugembe obusiru obwo bwaganya okuwagira Kyagulanyi nga yakuwaako n'oluyimba oli musajja musiru singa otwesigale tukola ku research ne nawe olimu alivulism goloza baseeka bulukani bonna abasajja abayisiraamu bajja eno bamala gagwirana byajja tibiri eno naye kakukutte kagenda kukubba kwa kanateka goli mu alivulism gwe kunfaana nayo just because we hole mali bolaba akawala ako olabira ddanga mukama yakugemulidde wandibadde ofunamu omuntu ali modest alabikako obulabi nga ali awo simbu nayimiridde nnyo nga kayimiridde ako konna kati gwe bakusibye. We live in the days, these days nga basocialite bagenda ewa Museveni kati Bugembe kanisa bagisibye eddawe kati Bugembe musajja wattu bwenkulaba embeera zo obadde ozirira mu kava kwabonabona abaana ate n'abaana abamu badduse ekibambulirewo tozinyewowe abaana abawala nga 18 ewakaawe naye nga gamba bano baana bange babeera wano beyimbya mbu bali mu kwaya Bugembe be bapasita ababeera n'akagulupu k'abaana abasukka mu 2 naye nga babeera waka abamufumbira abakola kimusumba otyanga nnyo pasita akola ekintu ekyo bw'olaba ng'omuwendo gw'awala gutandise okudduka wanya buli omu amutwalira mu shift kasale mu toyera mulyazaamaanyi bw'olaba ng'omuwala ng'abadde abeera wa musumba nga bali abawala 5 n'olaba nga basigadde 4 basigadde 3 ebiyungu byebibalemu okugabana obulungi nemanya ekibajjeewo buli omu abadde amuvugira mu shift kati njogera ku Bugembe ng'omusajja traitor ndiga just ya very just nekuba ebimba bye mu bikkali ntujagala ne Bobi Wine ata standing behind Bobi Wine introduced you to the mainstream music wali oyimba gospel ebitanyuma and who gave a fuck about the music wali oyimba no tubitunyumira ne for two kwagala Bobi Wine yakupanchinga but for you to come and say ogera ku president wange nze mbagira museme nali akuwadde ki ngoyo tena katika amanyi choine kyakabi nyongo va mu cyali cyali cyangwe kiganda you people you don't appreciate people ababeereddewo ze sagala gasi oyo mboli musumba osumba ki nze ngojo ntisa tuli musawo muganda njagala towalize muntu mwize kujuli mbondize lisinto oli musumba bichi byosumba se gasi yalo program je nalabanga leso omukazi yazina ko Bugembe Bugembe era yaveyo mu America nemenya Bugembe badazinira mu kaba yate katika tonda atakuwaddira akayayi akakawala kayayi abira ne bonna bali mu kulaba amagezi gazze kiddemu Bobi Wine yakutulaga wali oyimba bikani byonga zisimu kanisa sibuli nnyo babuuliza biri mazigo
ne omusajja n'omuvugise mmere kati yakujjako na sente za video omusajja kati presidential material gwalibadde weegomba mbu why having a project with a presidential material today mugembe walibadde wattabbo nnyo nga gwogamba why nakolako ko n'omwana oyo naye mboze sikuwagira mpagira oli n'omukyazi n'akuwa ne chance ey'okubirajja mu kakanisako kalinga akasabo bweke nyini n'ogamba nti tayogera ebya politics ninga what is at stake bugembe kyogenda okuluzinga ennyo ekiri awo mutuku ky'ennyombo ng'otwogera ku politics mu kakanisako olina kyogenda oluluzinga ennyo nga n'endiga z'obuddiisa teziri awo bwe ziri awo